wazimuwuma ate honorable anti nankugambye nti bwe nagenda mu parliament era mbadde mu uma naye lwakuba mbadde silent nga saagala overshadowinga president wange Sindi naye nga ye president wange kansigale nga Sindi yanfuga Chameleone yafuga ababe twali amuganye kukola bintu bye naye akola ebibye naye ffe tujja kusigala mu uma ate bwe nsigala sisigalayo busigazi nzekka nzija ne Diamonds production yonna oba mpala n'enkaddulo kuba bajja ne babajjawo zate nzemu okimanyi bulungi ennyo nze wamu ku bantu gwe respecting ennyo mu ggwanga muno bamuyita Chameleone ate si respecting ayenga ne kabodi ke kafiga ke nze respecting amagezi gali mu mutwe gwa Chameleone katoyinza Katolo wa maneno bato mwaga toyinza ndabo yinza kukijjawo nti Katolo wa mamugezi is intelligent mugezi ne bono okola ne wabanga tokite kyagala kiina amaaso kiina bikikutama naye kigezi intelligent kati yensonga lwaki tugamba Chameleone naye mugezi aina amagezi mayitirivu naye bino ebyokutukulembera tajja kusobola tukulembera ajje twegatte mu kuma tutereze ekintu kyaffe tulabye bakutadde ku police board togenda fuga president gwe ate mfuga president mufuga president ye mukama wange nga bitambulira kugatambulira ku ntolizo nze president ye mukama wange omulimu gwa police board kuba kulungamya president tikati kwata wano sije kitegezo kandi agenda kolera ku ntolizo nanti kati atero omuntu ategere yenna mu nsi olina okubeera eno abantu abakugambako abakulungamya omuntu ategeera era kasita otandika okubeera mu nsi nga tokyalina muntu agambako gwe manya nti wafa oba tolinayo abantu basobola kugamba ku nsobizo na biki gwe manya nti wafa naye Katonda kyakuleseewo mu kabuka gwa kutambula